mwanda bako nagenda ku people power. Very good. Awenzija. Ngezo kuchibe bakula zange. Ekyantwala ku people power because the city government power the people power. Amanya gange luberera gonna gabadde machi abantu. Twachibe populezo because twayagala okakasa nti tutambulamu n'abantu. Bakwano bange ababeereyo ne bantunulira obusosoze buli bw'embeera nyingi. Tonsosola because nange ndi mulwanyisa abalwanyi. Njagala nange tutambule ebigendera by'abaki by'abantu kikyava mu people power. So bana banchwala bana munana tatange nayiribana nja kikosa kigambo kibaita okuyiriba nayiribana abaana bonna abasomese yawandika ngobaluwa nabuweriza kusomera nti wayi Joseph bamugumikirizeemu tunakola ki tunayiyo oluddako kaakati Katonda najja nyamba nenezuula ng'omuntu omala okwezuula ng'omuntu gwe mulimu gwenkola ki eggwanga lyako eritegeeredde nze ngende Kongo eyo n'ogenda mu mawanga ag'ebunaayira abantu bantunulya abamu ne bakawa n'amaziga neneewuunya nti mutabani wa Mayanja natuuka ntya wano kuba Muzeeyi Mayanja Empire the capital kati awo nze neenyumirizaawo nnyo lwa nsonga nti nasobola okuva muntu mulizo omusajja yali mukyenda nga n'omwana ali mukyenda nenkubagana n'ensi nenoonya omulimu nengufuna negwanga ndirintenda katuyirayo bali batteene era bamubakuddiramu again abantu abo bonyawonyeza ensi yonna si just Uganda abantu abo bebabonyawonyeza zi Libya zi Egypt revolution zona zona ziva kwabo abantu nja ku example ya Libya olutalo lwatandikira ku mugaati bei yaki ya mugaati 10% yaddira omugaati n'agufuula mbu gutigwande mukaga 90% abo ne bagawakana ne baganira ddala era revolution etandikira awo abantu ba 10% abo ne baddidde emirimu ne bagiddiza zekoze ebivulu bingi era mu bunene bwange manyi emikwano gyange bangi nnyo abanene mu offices ez'enjawulo naye okugira n'omugaa nti waayi jjawuko ku kivulu kya Radio ne Wisdom nagamba yesu akujjayo tebatufaanana wabere ababima amasimu ye olwokwatunulya abantu abambadde mu nyambala ya bulijjo ey'omuntu wa bulijjo alowooza nti efaananayo gwe mutima abakulembeze abo beekwese nnyo mu kifaananyi kyo nti bawakanya enkola ya gavumenti ne gavumenti eddako bajagiwakanya neridako bajagikola ki oyogedde nnyo ku kintu ekiraka nkikuleetere ojjayo ekintu kya dishonest abantu bano okubeera nga tebali nga sibeerufa like they don't walk the talk. Njagala Munnayuganda omunnyonnyola ekintu kino ti Joseph Mayanja ye mutuufu era okubeera nga agenda beera honest this time kubanga the record eyinza okubeera nga si nnungi gy'oli in regards mu politics byozzeemu oyinza okubeera nga the inconsistency awamu leero n'obeera kina leero n'okyuka tuzze tubikulabamu Munnayuganda mukakasa otya nti kuno ogenda beera consistent okubaawukana ku Jose Chameleone yavayoko n'asiramuka n'addayo akaate eno n'agendako mu NRM ate kati ali mu DP omukakasa otya nti this time around ogenda beera consistent. Mukama wange nja kutandikira ddala ku kyosembezaayo eky'obusiraamu bwe twanoonya Mukama bwe tunoonya ekituufu tunoonya Katonda Katonda taliko koma era teri muntu yali alabye Katonda n'abeera mumativu teri muntu aliraba Katonda wabula konna kunoonyereza kunoonya ttuufu era abantu abasinga wengi bagaa Chameleone yasiramukako n'avaayo Mukama we nali noonya kkubo ttuufu kwani gye nazaalibwa mweri simanyi bwawatuufu bakya but okodda konna bukujjukujju kulabika abantu abasinga tebeebuuza omuntu kasita akeera n'avuga Toyota tamanyi na radiator weeri tamanyi tanka weeri obulagajjavu twagala nnyo okunoonya twagala nnyo okumanya nga tuse ku nsonga nti nja kutangazamu nti bwe nagenda nsubire sunzire ku nsonga ya tubonga naawe tubonga naawe twamukola wali abaatimba ebifaananyi waliwo abaapurintinga ebifaananyi ensubire Delta yayisa obulango ng'era nga kampeyini ya President Museveni wali abaafumba emmere nze siga saayimba saali badde omugaso eri tubonga naawe naye nayitibwa okola saavisi y'okusanyusa abantu ng'omukulembeze wakola ki wajjanga nabali abale baleeta saavisi zaabwe ne Munnayuganda bamuteekamu entegeera kitwaga twangulula abantu tuve mu buddu. So Princess wali ogenza kola nsimu Munnayuganda ali ku nkola gye bayita mental slavery oli asobola okusiba mu kkomera naye nga takusibidde mu kkomera ng'asibe bwongo obwo kati obwongo bwe babusibira awo
ne bagamba nti Kamiliyoni baabe bakola mu Tubonga na yes nakolayo omulimu nayimba sali munakibiina kya NRM nevaayo nali ngeze kukola mulimu ng'abalala bakola batimba n'abalala naye munayinja kugamba nti ndi very aware nti abantu betulumbaganye nabo baagala okutuula ku ntebe ezo nga tebazivaako baagala okutuula ku ntebe balimba abantu bajjaakaaba nga tebaweereza era be bamu kuwulira bateekayo enkola eyo bagenda batambula Kamiliyoni basiiga ekifaananyi kuba omuzanyo gwe twayingiddemu gwabwe naye omuzanyo gwe twayingiddemu n'onkwadde gwabwe tunoonya kulula ggwanga lyaffe na buweereza so guli gwali mulimu gwaggwa nze ndi wa Democratic Party gwandaba ensambya nga bampadde obwa Ssaabakunzi bwa Democratic Party omulimu nagusussaawo nagujja ne ku Uganda Ndevu kuba bampa Uganda negongera neranda nenkunga abantu yona gye ntambulira bendera nsigala nti bakinjiwa ya Democratic Party okyagiwuba n'essaawa eno nkutidde ngiwuubira ddala James okutunuulirako ku nsonga eya gye wava of course bozze otambula okubeera nga eyo nenabyo ebyo n'abantu babyogera njagala ekintu kya image oba branding gwe nga omuntu yennyini abantu bakyakulabamu bakyakutya ndowooza bagamba tumwesize tutya njagala otule mu kamera omukakase nti lwaki agwanidde okwesiga Jose Kamiliyoni 220 owa rekodi eri gye tubadde tumanyi yes kituufu njagala mukwano gwange gwandaba nti ffe tuli ba movers tuli ba movers nti twajja okulwana ku Uganda Music namubbulula ne mujja Mbakongo ne muze waffe benagira ddala kyenje zingi zirakola nateekawo enkola ya no million no Kamiliyoni abasigala balooza mu nali neejaka naye amaziba gali nali nteekawo ebbeeyi egwanidde omuyimbi wa Uganda kulwansonga nti abayimbi babamanyako okuzaala baana kwasa bakazi nze omu ku bantu abakyusa music Uganda ne taata ba John Black taata ba Vic Famika taata ba Papa Sidi ne bakkiriza nti omulimu guno gulina ekitabo bubuze ki gugwanidde Munnayuganda ajja kujjukiza nti bw'otampe mukisa tojja kutegeera naye obukulembeze butandika na kwekulembera nsobodde okwekulembera nenoonya miziko yiga nemuteeka muteese nsobodde okwekulembera bateekawo kemiko mungi naye nsobodde n'okuwasa nenzaala n'abaana zigereddako nali nvuga emmotoka yange awo mpita mu Kalitunsi wekatwe musajja bagamba n'abaana bonodde ssente mu kugula amamotoka beetegekedde ki naye alinga yali ayagala okutegeeza nti neetika emmotoka yange emoga nga yeetika ennyumba kwe beetambulira ne twali twetegekera obulamu mukwano gwange ndaba ku TV essaawa zino njaga kugamba nti mu kusomozebwa kwonna kwonna n'okunyumba kwonna teri kyojja kulaba singa tuwa muntu mukisa bwe nali ngende Nairobi abantu bangi bagamba bwagenda kumala budde talina kyagenda kujjayo naye mulenda akomawo nga ze muyimbi w'eggwanga emyaka ameka 2 so ndi mukulembeze mulungi nekulembera ndi mukulembeze mulungi ndi mwesigwa ndi mukulembeze mulungi nkuuma amazima ndi mukulembeze mulungi size kunoonya mulimu wala size kunoonya buweereza baki abantu byogamba bitambudde embirabye manye ekirungi n'ekiki awe tugenda okutandikira ffe nga abaagala change abaagala okukyusa mu nkola y'eggwanga lino tezina zituyambira kulwansonga jjukira nti tuyina abantu nja ku example tugende ekisolo waliwo booda y'ekisolo eyawula Kisoro ne Rwanda kati ate wabira radio yaki radio Kisoro kakati omuntu yesimbye ekisolo mujja kusanga omuntu awuliriza radio y'e Rwanda omulala awuliriza ye Burundi tezifevaringa mwami Bakama yateekawo enteeka ye nakibagamba dira nja kiddamu nti yateekawo enkola yeeyo bagala kuba abantu bigo Uganda is a democratic country abantu baagala okulonda omukulembeze ate muna Baganda bagamba ne Africa si Baganda bokala wansonga nti okulembeza Abaganda bajjaga nti obusobozi Abaganda nze ntambula muwanga naino abantu bagamba nti African man's eyes ziri muki mu ngalo bwe nyibira njugera n'omuntu wange ne mutegeeza ebizibu ne mutegeeza solutions ze aba ntegeera unfortunately chance bakola ki bagijjawo chance ya scientific elections egwa ku bantu bali mu buyinza eyo nkola yakwekumira mu buki mu buyinza batutidde bansonga abavuka tuli bangi ku luno tubadde beetegefu nnyo balaga nti Kadodi asooka okutambula nti Kamiliyoni ayitawa n'agenda kuba Lord Mayor ne balaba ekyo yagala bwe kiba kibeera temwagala scientific campaigns njagala omuntu abe beetu nga Ssemateeka bwakola ki
bwalagira. Ssemateeka tayogera ku scientific election, ssemateeka ayogera ku ddembe ly'omuntu okuyibira emabega w'omuntu gw'ayagala okukola ki okulonda. Kati eddembe balijjeewo. Singa bisigala nga webiri essaawa eno bagambye yes tugenda mu scientific campaigns kulonda oba kuba campaigns mujja ku TV kozesa mpapa z'amawulire akalona akeetabamu. Tujja kusigala mu lwansi tulina okulemezaamu, tulina okwebereramu, naye ako tejja kuba election, ejja kuba selection. Tujja kuba tweteddwa nga batutwala mu ntwala gye twagala kutwalibwamu, ejja kuba selection. Kati ffe nga balina ebigendererwa ebya change tulina okukozesa buli kye bateeseewo. Ne banagamba mbu tunalonda misana, ne banaga tunalonda lwaggulo, ne banaga tulonde wansi w'omunnyanja, era tujjakira mu nnyanja tulondere ku wansi wa twagala change. Njagamba nti ffe kitwagala nkyukakyuka. Nsima kino abakwano bange bangi nti singa tufunayo omuntu ayina motives and intentions and capability esinga ku gyenina, kwanza I'm ready for the city. Bwe tufuna omuntu ng'oyo era tutula ku table tukidiscussinga. Omanyi coalition eno kitugezaako okukola bakwano bange abandi akutivity, tugezaako okuteekawo obuteesi bakulembeze. Apaana tugezaako okuteekawo enkyukakyuka. Tugezaako okuteekawo enkyukakyuka. Bino si bifo nti tugezaako okukwata birimu, aba tugezaako okubeera balwanyi ba ggwanga, okukola nti eggwanga lyaffe tulinunula ne tuliza giri okukola ki n'okubeera. Mwanda bako nagendako ku people power. Very good. Awenzija. Ngenza okukiba empapula zange. Ekyantwala ku people power because the city government power, the people power. Amaanyi agange olubeerera gonna gabadde maki mu bantu. Twakiba empapula ezo because twayagala okukakasa nti tutambulamu n'abantu. Bakwano bange ababeera eyo ne bantunuulira obusosoze buli bw'embeera nnyingi. Tonsosola because nange ndi mulwanyisa abalwanyi. Njagala nange tutambule ebigendera byabaki by'abantu kyekyava mu people power. So mu conclusive message kiri nti twagala okukola enkola nga tunoonyayo abasinga okubeera ab'amaanyi ne babalumba front. Tetujja kuddira Joseph Mayanja tumugye ku balodi mayor ate tuteekewo omuntu omulala omunafu. Twagala buwanguzi, twagala kukwegera. So in case muli mu coalition mutudde ku table yemu ne baga nti Joseph Mayanja atuleese omu. Kasita baleeta omulwanyi asinga nze nga nensi ekirabye ddala omulwanyi oyo asinga nze ndi wilimu okuba sirwani ya office wala nwani ya change. Ensonga ya National Unity Platform NUP wagenda n'opickinga nomination interest forms, nomination forms naye interest forms eza people power, ekyo kyali kisinde. Kati NUP mu Uganda ng'ozoyimbye naye Bobi Wine yavuddeyo oba yali akutuukiddako nawogaa nti yes you're picking these forms, naye mu maaso awo tulina kye tugenda okukola before nga tetunagenda mu kino yali akikutegeezezzaako. Saafuna mukisa ogwo naye saaganya ate tutandike kugamba nti saafuna mukisa ogwo lwaki, why, when, how. Ekisooka nja buyozaayozaako omuntu nti abatufuga batulemesezza nnyo okubeera awamu, batulemesezza nnyo okulaba nti twerwanako, bateekawo buli mbeera. Nze nali mweraliikirivu nnyo bwe nalaba state muganda we Bobi Wine yalimu nga bateesewo enkola egamba mbu atalina kibiina byakoze bitya, era mukongratulatinga nnyo nti yali musajja mujjagujjagu era musajja mugezi nakreatinga ekibiina kyekyo NUP. Era ffe ekyenyaa kutegeezebwa nakutive nti ffe ebibiina ebyetoolodde ekyo kibiina ekitonnya ekyakasemba ekituufu naye kirimu Ssaabalwana. Ffe ng'ebibiina ebyetoolodde tubanga mpagi eziwani lyakasira akasolya. Kaakati ffenna kituguba kiri kintu kimu, ffe tuli mpagi eziwani lyakasolya, kabeere UPC, kabeere Democratic Party yange, kebeere Jema n'ebibiina ebirala. People power movement oba people power energy yenjawulo etwawula ffe abaagala okufuna obuyinza nabali abeefula nti bali muki obuyinza. Abantu bangi bambuuza ne bangamba Kamilendo olwa DP olwa people power oli wa NRM. Naye mukwano gwanze people power njirabanga ekimu ku matabi
agasitula ki agasitula akasoli ako NUP tegenda kubuzabuza oli wa DP ate kati na kino kibiina nedda sse mukama wange fena kitugoba tugoba change wabula zino mpaji za change ate empaji za change zikyali nyingi jagamba nti bwotula mu people power ndabayo abakulu aba DP ndabayo abakulu aba FDC ndabayo abakulu abibiri aba UPC fena kituvaayiga is change ate nja kujukiza nti enjovu bwerumbibwa akakolwa akamu tewulya pain wabula gavumenti eno kitwagala okujjawo tuteekeo gavumenti ey'abantu tulogirumba ngaomukola from angle very good mayor tubitukwasiganya ebyo ebibuuzo bebaza nnyo bwena ababuze ebibuuzo bibadde birungi era nsonga zammwe mwagala okola nti tuzoogerako naye kyesiza okulaba njanjogereko ne sekandi eyogere ku kibiina kya NUP ne Democratic Party lwakitodde erige bwagamba kakati munnange olaba nti fe tuli basajja balwanira enkyukakyuka etwalwanira enkyukakyuka tugize nti waliwo abeesiiga ebizigo waliwo abeesiiga butto waliwo abakola kyafeera tulwanira ki direction yeyo so NUP bwekiramba nga kyegasse nga bwe twegasse already tuli coalition okuba nti tuteekawo change tukikirize ebeere addition ku maanyi olwansonga nti kibaka kusibisa abuzi mugwa ne bakwongera ogwokubiri kakati sijja kwongera nnyo okwekyawulo okujjako okuyozaayoza buli ali mu NUP wabula kimanyi nti fenna tuyimirire mu direction yaki ya change oba nsinzire mu DP oba nsinzire mu Jema oba nsinzire mu UPC munawe ojja kusanga ne mwenare mulimu abagala change so kitunoonya kiri kimu kiri change so mbufunze Dr. njagala obeere kiriya in case kuba ekiri mu NUP kakati nti yapiikinze forms ziri eri bakuperereza ojje kakati mu NUP onaava mu DP okujja eri mukama wange nagambye nti giri kali kasolya akasolya change tunoonya so tuyina emiti egibonera akasolya ako it doesn't matter oba ndi mu DP oba ne NUP wali kisinga okumatalengo lwakiri nti ndi ku sayidi y'abantu abanyigiriza ekyo kiri kiryandoza tugenda kumukubya owakubiri kakati promoter Tamale yagambye nti naye yogere ku kya people power promoter Tamale okutumidde nnyo kibuzo kyadde kituufu nnyo era kirungi naye kitambulira nozeramu ekyamukulu sekandi kyeyaleese kakati waliwo obunnamwayo agambye nayogera nti neteeseteese okubagana bamafiya twala kujja omulembe gw'abamafiya tulina amaanyi tuli basajja bakozi tuli basajja beeteefuteefu okutambula n'abantu njagala munnayuganda tuve ku njogera erowooza nti waliwo bamafiya waliwo abatulemesa njagala tubalage guno omulundi nti tusobola okulonda abantu abanaatusobozesa abantu okubasajja bamafiya olinaganaga bamafiya bankuba kibanga munoka ekyaloga nti owaayo numbiwa emizimu njagala bannayuganda tubajje mu bukulembeze obuteekawo ekifaananyi ky'omuntu ataliyo kuba ejjako yaga nti owaayo anemeseza okukola yoono naye nga amazima ye kenyini ye mafiya okwano banja tuveeyo mu kuteebereza obudde njatudde mu mazima amazima n'obuki n'obwenkanya tugende kubakubuziza ekyobusungu yoyomu bwe ngamba nti obunamwaya agende ku byobusungu mukama wange teri muntu akulembera banga tasobola kwekulembera singa obwali obunafu bwange saali tuuse bwentuuse wabula simaanyi ate nja tukiriziganya nti stage zijja zikyukagana nakola embaga bubwe nakola embaga nengula kovati bubwe nagula kovati bo nagula ennyumba nengula ennyumba buli kimu buli age ina ekigifaanana kati olwaleero bw'osanga muzeeyi mayanja ng'ali mu disco kimalamu amaanyi wabula abantu tukula through those stages netuyitawo saagala mukwano gwange wandaba oba mpuliriza otundire ebyayita obifulo byolwaleero kulwansonga n'omukulembeze waffe yatulaga nti tuli basajja bamaanyi twetaaga okuyimira ku gavumenti tukikakase
president to be Bobi Wine ayina gye yava emabega ne mumunyooma, you know what I mean? Tulina okutambula nga tutunulira ebintu, tunulye qualities ezisinga obulungi mu bantu okusinga qualities byowulire obuwulizi. Ojja kudda ku byawulira kwako waliwo amawulire n'amabuulire. Kati amawulire ge tuliko, amawulire wagawulira tudde ku maki nga tusibula Dr. Joseph okkiriza nti muganda wo Bobi Wine ye mukulembeza addako. Nkimanyi bulungi nnyo nti 2021 ffenna tuli ku change, si ye yekka wabula n'abantu abala bonna baganda bange abawulira si bamativu olw'enkola ya governance n'abakulembeze be baatuma yessaawa twebereremu tweyimukiremu tukulembere eggwanga lyaffe tulikyuse libire eggwanga lifaananikako. Nkusaba osibule bannayuganda n'ebigambo ebisembayo naye nga Fedota TV tugamba tukole ojja kubeera ng'obampeera akapeera ka kuba bulungi ndoza yetupakasaba mwe tubayita neyaza nnyo okutandika ku muganda wange akyazolda ku lwaleero nebaza okwano nga babadde banda ku TV yaffe ennungi Delta TV mwebale kwera abantu baddemi mwebale kwera abantu bassanyu mwebale tuwulirize mwebale tuwamaanyi mbagamba nti change ejja tuli bamalirivu mbasaba okwano bange tutambule ffenna olugendo lwa Lord Mayor 2021 tuteekewo ekibuga ekyamagero tutekewo ensi ey'amagero tuve mu bantu aberimbise muganda batulwanira ati balwanirira abantu. Nze ndi mmalirivu okuwummuza mizigo muwummuze wali tulwanirira embeera y'abantu aba bulijjo tutambula ebibuga tubimanyi ebiina okukola obugwanga tubimanyi ne budget z'ekibuga tuzikola ki tuzimanyi wabula abantu babakotogedde bakwala wange mbeebaza nnyo tutambule ffenna olugendo paka 2021 tuli bawanguzi omulodi mwali